Tugenda Kasese Butereevu ewatu Musime Gerard atubulire. Good morning. Embeera eyimiridde etya eyo? Okay, neyanze ge SPD ne muganda wange Faruk Sesanze mwasuze mutya. Kasese twasuze bulungi. SPD tutali ku boda waliwo ensonga ze tuliko nadala operation mu bitundu ebimu ku side ya DRC naye tezinatambula bulungi, ebisingako tujja bifuna mawulire gaffe nga bulijjo. Nga tuvuddeyo eyo ku weekend government yaffe ya Uganda yasindise ttiimu kuva mu UPDF nadala brigadier timu ya brigade abazimba amalwaliro n'amasomero n'ebintu ebirala ebya gavumenti. Tumanye Museveni yavaayo n'agamba obuli enkuzi obujjudde mu bantu babajjako mu kuzimba amalwaliro, amasomero, ebintu bya gavumenti ne babiteeka mu magye. So basindise ttiimu kuva mu magye abagenda kuzimba eddwaliro ku Rukoke Health Center 4. Eno egenda kubanga ekola nga maternity ward, kubanga ojjukira bulungi maternity ward ya Rukoke Health Center 4 yakwata omuliro ebintu byonna ne bijiramu. So gavumenti yabawaddeyo obukadde 600 ze bagenda kuba bakozesa kuzimba lino kino kizimbe kya maternity ward abamama baffe we bagenda kuba bazaalira n'okubeera after omuntu kuzaala. Abakulira ebyobuyinza mu Kasese district LC5 RDC n'abantu abalala bonna babaddewo nga bakola nga bagenda ku ground breaking y'ekizimbe kino kye bagenda kuba bazimba ku Rukoke Health Center 4 kulabira ddala ntino okusula wabweru nga bwe twabalaganga mu mawulire gaffe mabega abakumala okubanga abamama baffe bakyasula ku bibalaza, abalala basula mu miti n'abaana omuntu azaala omwana wali deni ne bamugamba gwe ozadde genda obereko wali mu muti until awotererera bulungi deni ogendewo. So bagambye ntino singa abazimba kino ekizimbe kigenda kuba kimazeewo ebyo byonna ebyokusula mu balaza ne mu miti. Kasooke tulabe ku mbeera ey'okugulawo kino ekizimbe, okuzimba kino ekizimbe mu Kasese municipality ku Rukoke Health Center 4. We are here to launch the groundbreaking for the construction of Rukocha Maternity Ward. UPDF Engineering Brigade is to construct a maternity ward at Rukocha Health Center 4, Kasese District. Contract amount. The contract amount is 400 million, first phase. Project duration is going to take 6 months. That is according to the scope. Actual commitments is now going to start today. SPD byebyo bye twasobodde kufuna koyo akulira ttiimu egenda kubanga ezimba kino ekizimbe eky'abamaama kye bagenda kuba bazaaliramu ku Rukoke Health Center 4. Naye bagenda kizimba mu phase 2. Phase esooka egenda twala obukadde 4, phase yokubiri egenda twala obukadde 2 eziwerera obukadde 600 akumalya gundi kukijja kwenkalo ne bakiwaayo Kasese district leadership. Naye abantu twabadde twogerako n'abantu ku ddwaliro lino batugambye Rukoke Health Center 4 yes babawadde maternity ward n'ebintu ebirala, naye services zino bazitwaleko mu nsozi, kubanga otukira mu nsozi za Kasese district toyinza kusangayo Health Center 2 erimu eddagala either erina ekizimbe nga kirungi. So bagambye tebafokasinga ku Rukoke Health Center 4 yokka, abafokasinge no ku health centers ndala eziri mu nsozi then Kasese district abantu bafune service nga ya ebyobuyonjo like abamama bave mu bino byokutambula kilometers 2-3 nga bagenze ku malwaliro agali mu town wansi kufuna services zino nga baba bagenze kuzaala. So ye embeera eri wano SPD, over to you. Thank you so much.